Abantu beeyiye ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde Entebbe okutambulirako mu nnyonyi ku nnusu emitwalo 5 zokka era nga bangi bazze n'abaana baabwe nga kino tekisosodde muto na mukulu. Come around, ladies and gentlemen. Gaining airspeed and power once again to Clow vertical. Abantu bajumbidde nnyo nga bangi bavudde mu byalo okuli Masaka, Mityana, Luweero, Hoima ne Kampala nga n'abamu baasuze Entebbe basobole okukeera okufuna omukisa oluvannyuma lw'okufikira olunaku olw'eggulu. Bagenze n'emitwalo 5 sasenga we balanga tuwengayo emitwalo 5 batufugemu kumeda kikama 30 naye batuganye. Sawa mbili batulimbye mbere batwa ennyonyi ege tugeze okulaba sawa nnya naye tiketi ziweddewo nensulakaawo tusobole okulinnya naye mbadde kumpipi naye nga balala be bayitawo senajjo era ne baningandi 10 olwaleero nga ninjibwa kati buzibu kirwaki toyinjidde tugambye tewali tiketi ziweddewo bakafeeka ntaddemu transport sikoze ate ntuuse wano mu mbeera embi ate batugamba tewali tiketi simanyi kiki kiri mu Uganda teeka tiketi zentono kuba sente zaffe weziri zatugereke nze kulinya munyise eremye wali ogirinyeeko olina emyaka emeka myaka 7 gwe mukisa gw'obadde ofunye wabula abagenze beesunze bavuddeyo bayomba n'okwekokkola abategesi nga bagamba nti babayise mu bungi kyokka nga tebalina nnyonyi mu bagenda kubabuusiza nga gye biggweredde nga bayomba. Tebaddangamu kuteeka mikolo navudde yiri eri Kayunga mayiro mmeka okutuuka wano sente zange nyonoonedde wano lwaki nzono wasuzeyo nasuze mu tawuni napangisiza loogi sina na sente kati ngenda nasula kumpi mu kibuga simanyi nawo ngenda sula naye tiketi badde bazitunda baba sente zaffe ze zitubonyaabonya mu tusukuma busukumi n'olaba n'omusirikale ng'akuba omuntu ebyekisirusiru embuze eri wano bakutwala mwana wani abantu basinye ddala yino kubasawo abajja be bayisaawo ge mazima gatakaawo kisiza mubi kubanga mbadde era nzize kubanze nesesa nja kulinnya nnyo. Mubazze mubaddemu n'abagole mu kadaali nga nabo bazze balinnye mu nnyonyi ku lunaku lwabwe olw'embaga. Naffe tetusalawo ne tugamba tetujja kubalekera katugende tuyiteko ku ssite. Kitegeerekese nti babadde bava mu Kitooro yadde nga we batuukidde nga bantu tebakyabuusibwa mu nnyonyi era ne balinnyako mu nnyonyi ebadde epaakinze ne beekubisizaamu ebifaananyi. Abantu basamaaliridde okulaba ku nnyonyi ezibongera mu bbanga n'okulaba abavuzi ba palakyuti nga bakira obwedda baleekaana nga zinaatera okukka oluvannyuma ne beekubisizaako ebifaananyi. Poliisi obwedde erwana n'abantu okubakkakanya bave we babadde batundira tiketi naye nga tebaseguka. Abalala basazeewo okulinnya mu nnyonyi ez'emigugu ezibadde zipaakinze era nga basimbye ennyiriri empanvu okuyingira basobole okukkakana emitima nga neeno tubasanzeeyo ne twogerako nabo nga n'abamu balabiddwako nga bazeebaseemu. Ngasafula mufunya mukiso okulinnya ku emigugu n'akibalira awo naye kirinnyako muntu. Bino ereeta bintu. eno yo ya migugu. Obadde omanyi etwala abantu. Bibadde biri bityo ekire ky'enkuba gye kivudde ne kibaggwerako ne basoberwa olwo ne batandika okudduka okugezaako okufuna we baneggama. Olinya ku nnyonyi gwe. Ebisale by'entambula birinnye naddala eri abakozesa taxi anti babadde basasula ssente wakati w'5,000 ne 4,000. Abu Batuusa ne Josephat Seguye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.